program ene batuswako Jimmy Sekasi Business Institute nga kati eri wansi w'amasomero ga Gombe Education Services mweyina amasomero gano omusingi gy'abaana emigumu tuyina Skubidu International School eryo nga lya nursery tuyina Gombe Junior Day and Boarding Primary School ne St Andrew Kagwa Gombe High ekawala wamu n'ettabi lyaffe eppya ebujuuko Okuteekateeka Jimmy Sekasi Business Institute abaana gye bafuna okutendekebwa mu masomo ag'enjawulo ag'emikono egya business n'ebya computer tukyalireko ekabalagala mu Zaana Zone oba kuba ku simu zaffe ezowammanga ezitambula registration zikyagenda mu maaso eza March intake mu masomo ag'enjawulo n'abagala short courses mwenna mujje ku Jimmy Sekasi Business Institute. Omwenge tuba tubunyiga tuteekamu ka butter tuteekamu ko ne ku cream ono cream wanjawulo bamukozesa mu kufumba muyita cooking cream katini bw'oba toyina cream oyo osobola okukozesa amata era nago okozesa katini n'obunyiga mu bwangu buba bwetaaga okunyiga nga bukyayokya kubanga bwe buwola bukaluba ne butasobola kwenyiga bulungi ne busigalamu empulungusi. Tukozesa akuuma ako okumashinga mu woteeri n'ebyuma ebirala so bikozesa okumashinga. Obutungulu nga mwalabye twataddemu obutungulu nga tutandika okufumba naye tubujjamu kubanga bwo tebusobola kwenyiga ng'akamonde ensonga ebututeesaamu kufuna kawoowo akalungi. Nga olaba Chef Ande ne Chef Farid bakozesa obukugu obw'enjawulo bw'otayinza kufuna mu masomero malala kubanga ffe wano ku Jimmy Sekasi Business Institute tufa nnyo ku mwana okuyiga okwekwatira ku kintu kyakola so omuntu okukimukolera. Mashed potato yaffe tugenda kugiteeka mu aluminium foil eno egikuuma ng'eyokya paka akaseera wonaatuuka okugisavinga. nga bwe mulaba consistency yaffe egonda bulungi era temuliimu kawulunguse konna. Mujje tubayigiriza amasomo ag'enjawulo nammwe abakola. Tuyinawo ne online classes, evening classes ne weekends.
tuteekateeka dressing ya salad. Chef Andrew ateekateeka dressing ya salad. Dressing ye agenda kukozesa parsley, yoyo gwali mu kusalasala, chopped parsley. Agenda kukozesa olive oil, vinegar, sukaali, omunnyo, white pepper ne mustard. So ochoppinga parsley nga butini ddala noteekamu amala, nenateekamu kasukaali n'omunnyo asobole okubalansinga taste. Noyongeramu vinegar. Vinegar nayamba okutta obuwuka ku salad, engeri vegetables zino gye zibeera nga mbisi. Teekamu white pepper, then ne mustard. Mustard oyo osobola okumugula mu supermarket yonna. Eyo mustard osobola okumugula mu supermarket yonna. Genda kwongeramu ka oil, tukozesa olive oil. Kubanga mulungi ku bulamu bw'omuntu ne waba nga si mufumbeko. Omikisinga bulungi nofuba okulaba nga buli kimu kimikisinze evenly. Twongera okubaaniriza okujja okukola amasomo ag'enjawulo mu misomo gy'emikono, misomo gya business n'amasomo aga computer ag'enjawulo. Osobola okutukubirako ku ssimu eziri ku screen yeeyo. Essomero lyaffe liri wansi w'amasomero ga Gombe Education Service. Tumaze okumikisinga dressing yo, then nogiyiwa mu salad nomikisinga bulungi. Wegendereza nnyo obutamikisinga salad zino na ngalo zo, lwansonga ebintu bino biriibwa nga bibisi. Yeyo fresh garden salad, fresh vegetables right from the garden. Wow. Mbuzi erabise bulungi nnyo bwetyo. Tututte akaseera kaffe akawera naye nga tusuubira ekintu ekirungi. Chef Matovu atulaga obukugu obw'okusala ennyama okugijja ku bbumba osobole okugisavingira omuntu. Ngayo mulaba marination yaffe yayingidde bulungi munda. Wow.
Genda kusavinga mashed potato ngakozesa piping bag. Piping bags zino mutera okuziraba mu bakola cakes naye nga ne mu kufumba tuzikozeseza ddala. Pipinga bulungi nokola shape zo. No designinga mu ngeri gy'oyagala essowaani yeefaananemu. Olina okuteekako emmere ku ssowaani mu ngeri egenda okusikiriza omuntu okumuwa appetite. Oba opipinga ofuba okulaba nga mu piping bag mulimu pressure emala. Okusobola okukola design ennungi. Nere essowaani yaffe yiyo erinako protein, erinako carbohydrate ne vitamin. Nga we twabagambye tetusomesebwa kufumba kwokka wabula n'enteekateeka y'emmere egwanira mu mubiri oba giyite food and nutrition. N'omanya nti we mba nteekateeka emmere nina okuteekateeka nga tewali kiriisa kya mugaso kimisinze ku mmere. Tuyiwako sauce ereme kubeera dry nnyo. Abalayi baffe abalungi mwebala okubeera naffe okuva gye twatandikidde puroguramu eno. Nga emulaba tuteeseteese twabasuubiza grilled goat's leg ne tugisalasala ne tugiplatinga ye protein yaffe leero, carbohydrates zaffe mashed potato ne vegetables zaffe green garden salad ne sauce yaffe gye tusavingidde ku goat's meat. Mwebale nnyo okubeera naffe. Nsigadde ndi Chef Harriet Bachazi wamu ne munnange Chef Farid ne Chef Andrew Senungi. Programu ene batusibwako Jimmy Sekasi Business Institute wane Kabalagala mu Zana Zone. Era nga kati eri wamu n'amasomero ga Gombe Education Service. Ngera mu Gomulimu Scooby-Doo International School, Gombe Junior Day and Boarding Primary School, ne St. Andrew Kagwa, Gombe High Ekawala, n'ettabi lyaffe eppya ery'ebujjuuko. Mwebale nnyo okubeera naffe, mubadde balayi balungi, mweraba. Enfumba ekutuusibwako Jimmy Sekasi Business Institute.